mugenderere okuyisa amaaso mu parliament n'obukulembeze bwayo emyaka gisiwe gyali mu parliament ey'omukaaga ey'omusanvu ne parliament y'e11 ey'e10 ey'omwenda wabaawo kaseera okuba sipiika b'okulwanagana n'okulabisibwa ng'ababba ensimbi y'omusolo nga tebalina kye bakola. So you see, leadership n'ababaka bennyini okusooka ebitongole byonna wetwawambira ensi wetwawambira eggwanga bitongole byonna byali si biwambe tebyawambibwa mulundi gumu ngejje lyo lyawambibwa butereevu naye ebitongole ebirala nga poliisi abapoliisi betwasangawo bamala ebbanga nga bakyaliwo ne bagenda nga babasunsulamu babajjamu nga bwe bateekamu abalala nakati beera kikyagenda mu maaso y'ensonga lwaki ne mu poliisi baleetamu ab'amagye kubanga bamwe abali mu poliisi tebabekakasa bulungi. So ebitongole bizze biwambibwa mu steps wetutuukidde wano kumpi myaka 4 nga byonna bimaze kuwambibwa comprehensively biwambe kati ne parliament bwetyo bwe yali parliament eyasooka jukira 86 yalina ababaka 38 mu parliament yali ababaka 38 nga nabagikulembera mwebali kati abo 38 baali nabo nga bannansiko ekitegeeza baali tebasobola kulinnyirirwa nga abalala be baleetamu bwe bazze balinnyirirwa kubanga baali nabo nga balowooza nti era nga beeraba nga nabo abanunuzi abazze bonna awamu kati era negenda nga enafuwa of course nayo yennyini nga bwe nkugambye nayo yawambibwa eyabo 38 nayo yennyini yawambibwa ngani agiwamba ate eyaliko mwami Museveni gwe ngambye nti bwe twawamba ggwanga naye n'atuwamba. So kati bw'olaba nga parliament eyakulemberwanga Wapakabulo nga yanja oba ne Moses Kigongo nga yanjawulo nnyo n'eno kuzine ziriwo eya Wapakabulo yali ekyali y'amaanyi eya Francis Ayume naye yali y'amaanyi naye nga gakendeera eya Sekandi eyo neetandika kuyugayugira ddala kati awo ne wajjawo Kadaaga ab'amagye gwe balumba ne bakuba ababaka nga mwali era n'alajjana n'agamba ababakubye be baani teyaddibwamu nakuddibwamu kati olwo nga parliament egenda ewambibwa kugimalirawo ddala kati eyanita kati eyo kagoma babukubi osese n'okuseka kubanga jukira mu kulonda Anita ne munne mwami Museveni ye yatuulirawo ddala era n'alondesa ate yalondesa yatuulawo n'alaba ekyamutuuzaawo kyali tuwiti n'ensobu zaava anti kyenkubuulira yatuulawo nga balonda Wapakabulo yatuulawo nga balonda abalala yabanga bize so kati obwa bize yabuteeka bbali n'akakasa tikyayagala kyekyo kikolebwa. In fact omumyuka we mbadde ndaba ne mu mawulire yasooka kusaba oli olukusa era n'amuwa olukusa mu buwandiike genda nkukkiriza weesimbeo. So kati eyo parliament bwetyo bweri neeno mu balonzi era level quality nayo ezze ekyuka olw'enkola erondesa ababaka kubanga nayo kati yagenda ekyuka wetutuukidde kati nga kumpi katale akaki parliament okuyingirayo nga ssente zoyina kusaasaanya mu bungi bwazo nga bw'okiwulira nkiwulira nti kati
terimu sirowooza nti waliyo omubaka ali mu palamenti eyasaasaanya kitono sente ezikka wansi w'obukadde 5 anoonya bubaka bwa palamenti. So kitegeeza nti palamenti yonna, kubanga okusooka nakugambye nti obugagga mu ggwanga eyawamba eggwanga yabuwamba ye nannyiniwo, sente ye nannyinizo. Kati okuyingira palamenti bwe kubanga kwetaaga sente empitirivu era yajja kubayingiza, kubanga sente yakola ki? Yaziina. Era y'ensonga kati ogenda olaba ababaka bonna n'abooludda luno n'abooludda luli nabano bonna olaba ne bwankubadde balina erangi za njawulo eneeyisa kumpi egenda efaanagana. Esente ezo ezisaasaanira mu palamenti ngeri gye bazikwataganyamu yonna y'emu, kubanga okuyingira kwabwe kwe kumu. Bw'obanga oyagala kuddayo bakulonde era olina kwetegekera. So ebyobufuzi kati mu ggwanga bwe bibanga bitambuzibwa ssente ate tebakulimba, teri asobola kuyingira byabufuzi leero nga tasaasaanyiza. Kati sente nannyinizo yajja kufuga byabufuzi byonna. Gamba waliwo Deputy RCC Werwaga bamuyimiriza lwa kulumba palamenti gye tuliko.